Dr. Jaan omusawo waffe okuva e UK. Oli muwala mulungi nnyo. Era wagenda mu church ne bakwaniriza n'otula ne maaso, wagenda mu bbaala ne bakwaniriza, n'ogenda ne mu lubiri ne bakwaniriza. Tebakwaniriza mbuuba ki? Oli mulungi. Oyinza okuva mu family ennene, naye abantu abava mu family ennene mu Uganda bangi ate nga baasoma ebitabo ebyaddala. Tibaba welcominga. Gwe bakwelcaminga kuba oli mulungi. Yes, you're a beautiful woman. Ate oli muwala muto. Ebyo gamba mbu wavudde UK, simanyi oyagala kujja kusavinga ggwanga lyo, kubeera philanthropist, kulaba oyamba b'abaana bakateyamba, which is good. Ne ebintu by'okuva UK okujja Uganda, it's nice to come back home n'oweereza eggwanga lyo. Naye njagala omanye ekintu kimu, ti wano mu Kampala abawala abalungi be basinga okubonaabona. Olina okubeera omulungi n'amagezi ng'olina. Yes, amagezi g'okusoma ogayina kuba oli musawo, naye njogera ku magezi amazaale. Wano e Uganda kati abasajja batandise dda okuyiriba. Nkyemanyi bakuyiriba. Bakutadde dda ku betting. Balina zi WhatsApp group kyemanyi. Bakutadde dda ani asooka okuyuzaayuza. Okitegeera? Kubanga oli muwala mulungi, oyagala Katonda, ate n'ebbaala olyagala, kwegamba oli awo oyagala kusanyusa buli omu. Okitegeera? Kati abadigize bakwagala, ne mu kkanisa bakwagala, abasajja bagenda kukwana. Ate mukwano oyinza okugamba nti mu Uganda temuli ssente, mbu era oli bbeeyi nene. Mukwano nedda. Omusajja Omunayuganda waba ayagala kulya, buuza ba Fabiola, babagulira zi benzi ne bazibateera awo, ne babalyalyamu emyezi ng'esatu, ne babajjako benzi ne babaleka awo. Ate abafere ba laavu mu Kampala bangi, they will give you everything. Yes, bajja kuwa buli kimu, my sister. Bagenda kuwa sente. Olaba nti obadde mu pound e London, naye wano shiringi abaana bazigattagatta ne ziwera. Era wootabeere na magezi mazaale. Abaana bagenda kuyira sente okukakana nga bakulidde. Ono akulya kuveeko n'oli akulya kuveeko. I'm not necessarily nti nkwatakinga gwe ng'omuntu. Naye it's generally for all women. Abalungi tubalabye. Ffe tulabye abaana abalungi n'adetinga omusajja nga tasaana kwogera luzungu. Fabiola ya datinga Medi Sentongo. Naye nga Medi yali awo mufere wa laavu talina kiddako. Nebuuza boogera lulimi ki wabali bonna. Kuba oli Queen ayogera luzungu luseerera. Naye nga kwagala kubeera mu limelights. N'olwekyo Dr. Jaan, I'm not judging you, naye nga woba okimanyi nti ddala wazze kubeera philanthropist, beera musawo, naye wotabeere careful. Abasajja bagenda kuyira sente. Bakuyire sente, onagenda kuyira sente, oli akuyire, owa government akuyire, ono akuyire. Ogenda okukakana nga Kampala yonna ogiridde. Bwe beebuuzeeko abaana bannakampala abawala ba Queen bajja kugamba ebyo bye weebuzabuza. Nalabye pastor nga naye blushing, are you a very beautiful girl. Naye wootabeere careful. Bagenda kuyisaamu akajegere. Abasajja b'e Kampala balina ssente ez'okweraga mbu oyo muwala namulya, oyo namulya. Dr. Jaan kuyisa emirundi emeka. Funa w'obeera, oba osazeewo okubeera Queen, Shiraga Shumba, salawo. Oba osazeewo okubeera musawo, salawo. Oba osazeewo okubeera mu church, salawo. Naye nkulaba oyuuga, ogenda kuyuguumira mu bisenge by'abantu. Maama basajja bagenda kukwata mpola. Sigwayogera nga Kim Kardashian. Bagenda kukwata mpola okukakana. Nga buli omu mu services. Si mu bubi bannange, I'm just warning a sister. Kubanga speed gy'oliko y'amaanyi. Abaana bajja kukwata mpola. Anti oyogeza ddembe, my darling. Bajja kwa kyonna ky'oyagala. Naye nga bajja kulya. Era oba oli mugezi, tandika okumanya papasiyo wano e Kampala
ng'obudde bukyali. Abawala abalungi Kampala balemi lwa butamanya papasi yaabwe. Naye nga Dr. Jaan webale kujja mu ggwanga kusaavinga. Hey, naye that is my word to you. Hey.